po jako akawuwo. Poliisi ewaliriziddwa okukuba omukka ogubalagala ne Teargass bawagizi b'omubaka w'essaza lya Teargass Ssekikubo abadde bajaganya oluvannyuma lw'onookuteebwa kakalu ka kkooti e Masaka. Ssekikubo yakwatibwa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde bwe yali akulembeddemu abasuubuzi okuyingira akatale ku kifuba akaali kaggalwa gye buvuddeko n'oluvannyuma n'aggulwako gw'okugezaako okutta omuntu. Ssekikubo ateereddwa omulamuzi wa kkooti y'e Masaka Sejemba kakalu ka kkooti ka bukadde 10 ez'obutaliiwo n'abamweyimiridde kakalu ka kkooti ka bukadde 25 buli omu era ez'obutaliiwo nga ku bano kubaddeko omubaka omukyala owa Masaka 2 Kabanda, omubaka omukyala owa Sembabule Anifa Kawoya, Barnabas Tinkasiimire owa Buyaga West, Florence Namayanja owa Bukoto East ne kansala ku ggombolola y'e Lwemiyaga Johnson Kamugisha. Merits being released on bail, I hereby so release him on bail on a recognizance of assisting in 10 million shillings not cash, and his sureties each bonded in 25 million not cash each. They are public figures, and I have the confidence, considering their closeness of dealing with their children, that they will unfailingly ensure his attendance at court whenever required. Okusinziira ku kkooti, Ssekikubo wamu n'omusirikale eyali omukuumi we Alex Mugabi ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2010 we baali mu kamyufu ka NRM ku kisaawe Sembabule baagezaako okutta omuntu wamu n'okukuma omuliro mu bantu ekyaviirako abantu bangi okulumizibwa n'okwonoona ebintu by'ekibiina. Omubaka Ssekikubo byonna ebimwogerwako agayise matugambuzi agamusibwako okumuliisa engo n'ategeeza nga bwe waliwo abo abaagala abeere mu kkomera nga gyakuumibwa. Nategedde wabaddewo puresha nene tumwine ng'agamba nti Ssekikubo tava tateebwa, naye nsiima kkooti nebeera n'omugongo n'egamba nti Ssekikubo ateebwe ave wano, naye zibasanze batumwine ab'ensi eno bwe munayagala munyigiriza ate abantu ababalonda. Kino nze Ssekikubo nkibaddemu, naye okunyigiriza abantu abawansi okubabuzaako eddembe ate nga beeyagaliza buto geno tumwine nsonga za katale kubanga yina akatale akakakekyemaa. Ekyokubiri, nsiima abalonzi okubonaabona kwe babonyeebonyeemu abantu bafe ab'emiyaga ne baguma okumalira ddala ewiiki ennamba kumpi gye mmaze wano. Kyokka Ssekikubo akalaatidde ku nsonga y'akatale n'ategeeza nga bwe bagenda okukayingira ng'era we bakoma we bagenda okutandikira. Nkakasa nti tuli bamuzi naye ab'emiyaga mbasuubiza tugenda n'olwokutaano tugenda mu katale kaffe. Akatale kaffe tukagenda mu Lwokutaano tujje tusanyukireeyo. Ku Lwokutaano tujja kubeera n'embiitu mu katale kaffe kennyini. Bw'aba ayagala ye ngeno tumwine ennyini aleme kwekweka mu poliisi ajje tulwanire Lwemiyaga. Bapulida ba Ssekikubo nga bakulembeddwamu omubaka Medadi Lubega Ssegono wa Busiro East yeebazizza abawagizi abatelekeredde mubaka waabwe, kyokka n'asaba gavumenti ewe abantu eddembe baleme okunyigirizibwa. Nga tukubiriza abantu kukuuma emirembe ne gavumenti n'ebitongole byayo bikuume emirembe ate nabyo bigondera amateeka. N'abantu bawogola Sembabule, abantu b'e Lwemiyaga in particular abazze ne bayimirira n'omubaka waabwe okuva Olwokutaano bino lwe byagwawo. Oluusi tumenyeka emitima, omuntu bw'agwa mu buzibu ng'alwanirira abantu bo ne batafaayo. N'olwekyo tuyimiridde wano okweyimirira munnaffe Honorable Ssekikubo ng'ababaka nga bannayuganda ate nga mukwano gwaffe. Munnaffe nga bamuggyako eddembe lye, ffenna ng'ababaka tubeera mu palamenti tusanga bannaffe gye tusanga baganda baffe tuba tulina okuvaayo ne tujja ne tubalwanirira kubanga n'emisango egimuvunaanyizibwa okusinziira omulamuzi bw'ayogera. Size
giri brave egy'okugamba nti tasobola kufuna bbeeyi nti oba tagenda kukomawo. Njagala kwebaza bana mawopera bonna, bana lw'emiyaga bonna, abantu b'Essenga kubanga buli omu yenna mulabye wano. By'amateeka era nga Bayibuli bwegamba by'amazima galikufuula ab'eddembe. Bino gye binaggwera amazima ngasuubira okuba nga geeyolese era nga galaze eddembe we liri. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.